China baina sauna baina baba bakinyiga buli kinywa kyo baba bakinyiga yeah bakinyiga yeah very very professional abantu walungi nnyo wantu wali wavunanyizibwa osobola twalayo omuntu wo wali very private baina jacuzzi baina zi Moroccan spa so yitayo onako olwalero basangibwa along Lukuli Road ngo tuseka somero kate itabis wansi olwa akapande kalumala access kati nakabo kali awo kiri akawo wansi katono nnyo wasanga bana fa platinum municipal so bakuya kuzwa musanzu wa munana kinana munya 28 abiri mwemo ne Fabulous Women Hypermarket semaduka gagadde yitayo onako olwalero the breakfast is ready right now basangibwa ku Namirembe Road opposite parking kadde ku mwaliriro gw'okubiri ekizimbe wekiri semaduka nga wokiwulira semaduka it's not a supermarket a mega supermarket buli kimu kyoyagala wekiri gendawo obeeko bye weefunira kakati Samu aliwa yalesa ekitone bakugambe ennaku z'omwezi nga 11 lugenda kubeera olw'omukaaga luno bali mu Egguse Masaka City ku lw'omukaaga luno ku Hotel Bravard e Masaka City abantu mwena mujje mwolese ebitone byammwe e Masaka mwewangulire ensimbi ziri mu bukadde bulamba abantu beerukaya Kalungu Gomba Butambala Lyantonde Rakai Rwengo Mbarara Kiruhura mwena mujja ku Hotel Bravard musobola okubeera munnaye nga osobola okwewandisa enamba eri 0778 oba 0709 beba naffe abayolesa ekitone kale bannange tutandike ku mawulire amabi bwoyogera ku radio wano mu Uganda abantu abatandika ne radio was for voices yeah nga wakola mukidobozi oyina okubanga oyina eddoboozi yeah TV was for faces oyina obbanga olabika bulungi kubanga byotunda radio otunda ddoboozi ku TV oyina obbanga olabika bulungi yeah kati ali awo alina akaloboozi akatono ng'era bakutwala eri n'ofuuka reporter bikoze bitya so Alex obanga owandiika Ndawula yali omu kwabo yeah nga bw'aba ali mu radio yo okitegeera nti mu radio yange mwali yeah era ndowooza ali ku maloboozi ago so gamanda usa alina eddoboozi eryo abantu abalina amaloboozi ago nga bw'aba ali mu radio yo mukakasa ddala nti ali mu radio yange yalitayalinga 2017 yeah okuva ku Capital right unfortunately olunaku olw'egjo yafudde very sad story kano an interview ne yakolebwa Christian Newman ku channel ye katubaweeko katono nnyo okusobola okubanga tumbajjukiza abayinza okubanga mwera bidu maybe Uganda bizumu ina bingi pretty much kind of back where you started on the frequency that you actually started back in the day. Can you just tell us, before we even go into your story on radio, where you were born? New York. New York? Yep. Some people don't know that. It's a long time ago. Don't ask me how many years, but it's a long time ago. Yes, now they know. Okay, and your parents, were you all there at the time? Yeah, my dad was in the embassy. He was third secretary. My mom was working at the UN, the United Nations, at the main place. And my dad were there, what? 8, 9 years. And then my dad got cancer and died. Sorry. My mom tried to continue, but then her father got a stroke. And my mom is the eldest in her family of 18. So she decided to come back. I'm sorry, you said 18. Yes, Wow. same mother, same father. I look at while he was alive, I used to look at him and say, 18. 18. Wow. Okay, so I guess there was a lot of responsibility as the oldest. You said your mom was the oldest. She was the eldest girl. And Uganda weren't that good. But, like, for me, when I started, in Nairobi, the DJs who would be in the club would even, as they're playing, they'd have a cassette player playing what they're playing. And they would sell those cassettes. So they'll be recording as they're mixing. If you're a customer and you say, oh man, you're playing good, there's a tape here, it's
Oh, how much was that? I don't know, about something like 500, 600 bob, which That is was a the lot hustle of money. right there. But you could buy it. Okay. Like for me now, like they call them old school DJs, but I still feel there are some. Kale Alex nozo uli le dobozi lye. Yeah. Uli le dobozi lye omanyi radio of late. Radio tekyanyuma. Omanyi radio yedda kino kankigambe. Radio tekyanyuma byemukola is not radio. Wembanga nkuwuliriza I cannot imagine anything. Yes. You're not doing radio. Kyoba eno kimuyita visual radio kifu. You want us to get the picture of Kyokola nti ba radio presenters abedda abantu abasuka okola ku Zambali beekanga babaloza Zambali sajja ddene. Radio ino bango ina freedom okuyiiya ebintu. Omuntu na painting a picture. Obategeera. Kati enaku tukyasobola kuwuliza radio no imagininga. Simba yedde yali ngamu amoti nga mwalimu akerekere ye mukulikeeyo. Nga sheba mskiti singa 10. Amoti nakyusa eddoboozi n'akola ng'omulugwala n'akola that is what we call radio. Kati TV gye mukuteje mutadde mu radio because mwagala competing na TV and the problem eri ejo temusobola kusinga TV maanyi. Kyokka ate radio singa esigala mu radio yaayo tosobola TV tosobola kusinga radio maanyi.